aba NTV mwebale mwafulumiza eggulire ly'omwaka era kino kyemwakoze tekikolebwa mu TTZ. I salute you NTV. Ebbanga lyonna Uganda lyemazenga ekolebwako ebikolwa eby'obutujju. NTV mubadde temuvangayo kola ggulire lifaananako naye lyo bwe lityo. Naye olaba mwavuddeyo nga teri abakase ne mukola eggulire erifaananako bwe lityo. Kitegeeza ebinaddirira byonna mwabyetegekedde. Nze nabawadde dde ebimuli byammwe siina kye mbagamba ba NTV. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati nno mugende mu maaso n'okwongera okuwa amawulire agafaananako bwe gatyo. Obuzibu ate muyinza okukomaawo. Naye nga mwebale NTV. So naye agambye nti NTV esaana obugalo era abo bawadde. Nti ekikolwa kye baakoze tekikolwa mu TTZ era abantu abasinga obungi babadde beebuuza NTV yeesigaani era ekoleraani ebalaka ki kubanga eggulire lyafulumizza kiri muntu wanino mu ggwanga Uganda asobola kale no TV endala asobola odifulumya kubanga already omukulu yabatiisatiisizza dda yagambye nti NTV n'okugalwawo bantu bange naye bo ne bagamba nti wakiri tukolere ddala ogwaffe bwe banaaba batulumbe nga at least eggulire tumaze kubanga tukola ki tugafulumya kyekiri mu ddiiro era gwo omulimu baagukoze naye binaggwa bitya nze naawe. Waliwo amawulire amabi kifaananyi kyolaba oyo mwana mulenzi munamawulire ng'amanya ge Joseph Seruwoza era abadde mukozi wa BBS Terefayina era ng'akolera ku paalamenti naye saawa kakati wenjogerera Sembuyaga ezikunta avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomula ekirungi. Awo tuvuddewo omwana agambye nti obubonero batandise obugaba nti sofa Generali Muhoozi Kayinamugaba bamwinamu 5-0 goals 5-0 ani azimwinamu bibe Joel Ssenyonyi fenga bannankyukakyuka ne bannayuganda bonna abanyigirizibwa tusiima engeri gy'okuttemu emirimu. Weebale nnyo weebalire ddala n'abantu mwenna abayimiridde ne Joel Ssenyonyi okumuzzaamu amaanyi mwongereemu amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero omuntu alina okuyimirira agambe ku General Muhoozi ebintu ebigenda obubi mu maaso mu ggwanga. Tetujja kukkiriza nga bannayuganda kubanga tukwatibwa tuwambibwa n'amagye ng'ate tukimanyiddwa nti amagye tegalina kweyingiza mu byabufuzi. Zino ensonga ze twogerako tuzoogerako nga bannayuganda. Bannaddiini musirise, buli omu asirise. Joel Ssenyonyi yekka si gwe mulina olekera ekintu kino kikwata ku nze naawe. Leero kiri ku Erias Lukwago enkya kijja kubeera ku ggwe. Luli kyali ku bodegaadi wa Bobi Wine ba Edi Mutwe, luli kiri ku Olivia Lutaaya. Kino ekintu kijja tuuka ku buli omu. Tulina okulwanyisa ekiwamba abantu. Mu myaka gya Idi Amin waliwo ekiwamba abantu oba gye bayitanga pandagaali. N'olunaku olwaleero ekomyewo. Bannayuganda tuyimuke tulwanyise enkola eyo. Poliisi yerina okukwata abantu ng'ate bakwata eyita mu mateeka. So si kusanga abantu mu ddwoni ne bawambibwa buwambibwa ng'ate bannayuganda. Joel Ssenyonyi weebale nnyo weebalire ddala era emirimu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakutika nkulaba ng'ogutambuza bulungi. Onaagambye nti General Muhoozi Kayinamugaba okyanga owakula entalo luno lwo lujja kutuulamu era ng'abantu bakwetegekedde gye bali okuba nga bakweŋŋanga. General Muhoozi mutabani wa Mwami Museveni bukyanga owakula ntalo ku luno wawakula olw'Abesigye ojja dwekuulira mu mulago. Bagamba agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo. Tolaba nti wakutte Lukwago ku nsonga z'okuba Abesigye babadde balina okukuyita ogende mu kkooti n'ogaana. High Court wetwogera saawa eno yeekuyise kati nayo njagala obasibe. Yes
njagala okwate ababakulya high court obateeke mu basement nabo bayiga oluswayiri anti okolera gwe amateeka tegakukolako togambwako oli wa shalonga bw'osuubira njagala nabo bayite anti Lukwago olwatwala ekipapula bakuyite wasalawo okumuteeka mu basement ayiga oluswayiri kakati njagala ne high court yennyini nayo giteekeyo mwami Museveni gamba ku mutabani wo ekituufu tukooye okuba n'ejjoogo okujoga bannayuganda okulaga bannayuganda mbusimanya etagambwako ekyo si Uganda si bwete bweri era wano wenneebaliza ebitongole byonna ebivubiddeyo ne bivumirira ekikolwa kino ekya General Muhoozi kye yavuddeyo ye ng'alaga amateeka ga Uganda tegamukolako njagala kati ne high court nabo basibe yes anti bwemugamba amateeka muli waggulu waago high court ekuyise ogenda obitebye lwaki wakwata General Besigye n'omujja Kenya n'omuleeta mu Uganda n'omusiba ku misango gya treason ate essaawa eno temuyina musango gwe mumuteekako lwaki genda obitebye bannayuganda ffenna tuwage tukimanyi bulungi nti kooti zonna zikolera in favor of mwami Museveni ate ono General mutabani wooli naye twagala kulabako ng'oli wali mu kaguli obitebya lwaki wagamba nti ogenda kutta General Kizza Besigye ezo allegations z'okola ku Twitter njagala ogende wali tukulabeko nga naawe otudde mu kaguli at least ona abasiba ng'ovuddeyo naye twagala kukulabako ng'oli wali mu kooti ojja kakasa nti Uganda erina amateeka abaagikola baagalekawo abaagakola nti gwe temujja gatyoboola video zaffe ne munaazuloopa ne zivaayo tujja kukola endala akawunti ne banaazitwala tujja kukola endala tewali muntu ali waggulu w'amateeka ga Uganda kwobeeraani olaba n'omukulembeze ali mbuyinza saawa ero bw'avaamu amateeka gamukima baalekawo provision nti bw'avaayo mbuyinza amateeka gamukima Erias Lukwago yakwatibwa ng'atwalira Muhoozi summons ndowooza Muhoozi nga tayagala byamusamoninga kakati high court yavuddeyo nekola ki nemusamoninga kyetamanyi oba abakulu bonna abamu high court nabo ajja batwala mu basement nze naawe naye nga abo bwe tuli sofa naye ng'ono yagambye nti Joel Ssenyonyi weyongera okubanga muwa ebimuli bye nti kubanga abiguwana si kyangu okuvaayo kwenganga omusajja oyo ng'akutadde ne ku list eyabaddamu okukwatibwa olaba kino kati mwena jagalamu ebimuli Joel Ssenyonyi bw'oba oyina engeri gy'oyagala okusimamu Joel Ssenyonyi gimusiime omusajja mumuwe ebimuli bye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takola era balwa kuleka honorable zaake kuba kamishona kati wano ng'otegeera nti Joel Ssenyonyi ebbanga lyonna lyabadde akola abadde anyiga abasajja mapeesa gabalabisa bamutwaki yamulabisa biki byonna bagenda mu kusasa yavaayo amenye buli kimu aze kuba leader of opposition akomekereza nga nti amongo bamunyize pesa kubanga yaze namulabisa nti aliyasendeza sente y'omuwi w'omusolo kati ndooza mukitegedde nti liyo opposition eri mu national platform omusajja His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yaze n'alaga bannayuganda amazima nti opposition ebbanga lyonna ebaddengawo ey'abasemujju ey'abalukwago bano baani ono omusajja ayogera oludikya bajjani Kennedy Kyamuzi ebaddenga fake opposition eyaddala ogirabye eyagala okugjako gavumenti omusajja omutamivu ajja asimula bugolo ate olaba Muhoozi ali mu kwogera kwati Joel Ssenyonyi ate Katolo Museveni ye amwasimulanga bugolo politics yenna alimu okubeera nga oli so kyate ng'oli clean nakugamba bano abasajja basula tebeebase bino bamala kubiteesaako mu kisenge Museveni amala kubiteesako na mutabani najja neyefuula mbona atamidde najja n'ayogera ebyama anti emmando aboneke bemaze okumulinnya kati bamanyi they know the power of Joel Ssenyonyi they know the cabinet NUP he chose kati mwabali bagamba mbuno NUP teronda baani manya bikoze bitya omulabye government yonna bwe bayagala kujjako olina okugibeeramu nga ntunuka you have to keep the government in check kati Joel Ssenyonyi njagala okutuuseko message sewo taata emirimu gye tugisiima abaali bakuba abakulembeze ke kaseera mwerabirire Joel Ssenyonyi omulimu gwe yagukola wuuyo nti baagala kuteekako opposition ekintu kitagenda kusoboka eno government ya Museveni tujja kugisula kwagala botaagala bayihuko okuruku iyo bino ebintu byeri mukola biragira dadiza kicks of a dying horse sawa yona government yegwa era gwe muna Uganda wano wotatekwenda kugwamu sobeera kusigala ngo wagamba nti no ekikono kya NUP kiri waggulu kitegedde abantu bakyasiima Joel Ssenyonyi okubanga akola emirimu gye Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nti ayagala loopa omupya
Jjukira Rob alondebwa mu kibiina ekivuganya gavumenti ekisinga leading opposition party esawa kakati gye tulina ye NUP. Kakati ye Muhoozi Oluvayo n'agamba nti ayagala Loopo omulala bamuggyeko ano we wali okulya n'okkomba essowaani. Era omusajja agambye nti ekintu kino Muhoozi kyayogerako ekinaatuukirira mbu yajja kukkiriza nti mu Uganda tetulinaamu opposition. Agambye nti ekintu kino Muhoozi kyayogerako ekinaatuukirira ne bajjako Joel Ssenyonyi ne bateekako omuntu omulala nti ajja kumanya nti mu butuufu. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza nti yayogedde ne bammemba aba ekisinde kye bayita Patriotic League of Uganda PLU okulaba engeri gye basobola okufunamu leader of opposition omupya. Kati abantu abasinga mwebuuza kisoboka kitya? Njagala mbabuulire, okimanyi bulungi General Muhoozi asobola okuleeta leader of opposition omupya nga ne constitution tebanaba gikwatamu yadde n'akamu? Kati nze kankuwa ekyokulabirako. NRM erina ababaka 377 mweno parliament eye12. Naye njagala weerabire oba njagala ojjukire ekibiina ekyali kya byabufuzi mukadde kano ekya endoosinga sipiika kosa ne deputy PLU etali political party yasobola okwendoosinga sipiika Thomas Tayebwa deputy speaker n'endoosinga ne speaker Oboth, era nga kaakati omu ye speaker omulala ye deputy speaker. Ago ge maanyi ga PLU. Kaakati ababaka boolaba 378 mmwe be mugamba nti ba NRM bwe baagala okukyusa leader of opposition omujja bagamba bugambi nti ababaka 2 ku abo 378 bakyuse kati ba PLU nga ba Daudi Kabanda, Oboth ne Thomas Tayebwa ne bagamba nti ffe tetukyali ba NRM tufuuse ba PLU. Ogenda okulaba nga PLU evuddemu bammemba ba parliament 200. Kati okimanyi ebeera efuuse leading opposition party kubanga tetusobola kubeera na 2 ruling parties. Do you understand my point? Tetusobola kubeera na 2 ruling parties. Kitegeeza eno PLU ebeera ng'ate ekatirabayo PLU ne bwevaamu ababaka 100 bokka ku 3 78 PLU bwevaamu ababaka 10 ne bagamba ffe tuli ba PLU era president w'ekibiina kyaffe ye General Muhoozi Kainerugaba ng'olwo PLU bagifudde political party. Kati awo yaba agenda okulonda leader of opposition nawo Joel Ssenyonyi baba bamukubye n'agenda. N'olwekyo temulowooza nti General Muhoozi byayogera abeera atamidde nga bwe mulowooza. Asobolera ddala okulonda leader of opposition omupya. Kyangu nnyo. Alina kunnyuka amagye n'agamba kati nga tumuyita retired General MK. Owulidde bw'amaliriza n'awandiisa ekibiina ki PLU nga political party n'eddakiika teggwaawo nga kifuuse political party. Bw'akimaliriza bammemba ne batandika kusala ba Thomas Tayebwa, Oboth, baani bonna bammemba 10 bokka. Jjukira NUP erina ababaka 5. Kitegeeza political party yonna eweza ababaka abasukka mu 5 ebeera nga yefuuse leading opposition party. Kati owaka n'otya nti awo Muhoozi tasobola kulonda leader of opposition omujja abaamumaze. Mu mwami waliwo statement gy'akoze nti singa kinaatuukirira nti ajja kuba ng'amanya nti David Lois Rubongoya akolera gavumenti. Njagala kujjukiza omwami ono nti Secretary General si yalonda leader of opposition. President kennyini y'appointinga abantu maybe abalala ne bamuyambako naye si leader of opposition nti yalonda. Kakati badde awo bakuwa lisiti yino ey'abantu bajje n'Omuhoozi Kainerugaba be yatadde ku lisiti ye bagenda okubanga ate awamba nga batwalibwa mu basement. Ku baana ababiri kubulako abantu abalala 6 be bayinza okukwata. Kankuwa amannya gawe nkuwe ne story yonna. Njagala owulirize bulungi video eno sikusabangako naye nsaba owulirize bulungi.
ng'oggyeko bano ababiri ogatteko ne Obedi Lutale ne Captain Ola already babakwate waliwo abantu abalala 6 nabo nga bali ku musango guno anytime olira nga babakutte tokyewuunya. Charles Rwomushana mumumanyi Katonda wamanyi Katonda wa buyinza ngenda kukubuulira buli omu ajja atya ku musango guno owuliriza bambi nkwegayiridde. Semujju Ibrahimu Nganda ne ku musango guno kwali oyo yennyini Semujju gwe mumanyi obulungi oyo. Salamu Musumba Proscovia kati atono mukulu nnyo mu kintu kino njala muwulirize bulungi mikwano gyange. Omwami gwe bayita Joel Wakayima ono ye yakitandikira ddala ono munna Uganda naye nga abeesinga Switzerland naye kwali. Omwami gwe bayita Samuel Walter Lubega Mukaaku mumumanyi bulungi nnyo yajjidde ku kadi ya DF nga yagala bwa MP wa Lubaga South njagala owulirize. N'omwami gwe bayita Frank Atukunda. Naawo bino ebintu byatandika bitya? Prosecution oba side ya government egamba bino byonna byenjogera prosecution yebyogera. Bagamba nti mu 2021 ono omwami gwe bayita Joel Wakayima munna Uganda basing Switzerland yakubira omusajja Omumerika essimu 2021 gwe bayita Andrew Wilson. Ono omusajja mu America naye nga traininga ebintu ebyekijasi ayina ne company etunde mundu adiringira mu firearms nga omanya abazungu business bagikola. Kati ono Joel Wakayima akubira ono Andrew Wilson amugamba nti njagala onguze mundu nyina n'abantu benjagala okuntendekere tusobole okuwamba government ya President Museveni n'okumutta tumutte njagala owulirize bulungi. Kakati ono Andrew Wilson bwe yawulira ekintu ekyo nga omanya abazungu abo babeera suspicious nnyo yeekengera mangu ekintu n'awulira nga ekintu kinene. Kati omuzungu n'areachinga out kwomu ku senior officers mu UPDF ebiseere bwe yali ali best mu Somalia amanya kangaleke n'amutegeeza ku nsonga eno. Kati olio kye yakola n'amugamba nedda tobataninga down kati twagala tukwate kiriki yo neggweyo onfuna bulungi. Kati bagamba ono senior officer wa UPDF akwata ono Andrew Wilson Omumerika amukwasa ba CMI kati afuuka informant waabwe kati firimu etandika. Wuliriza bulungi asigala ayogerezeganya n'oli Wakayima amugamba katukoze tutya boogera emboozi yabe nga boogerera ku Zoom omuzungu yagirikodinga yonna. Kati mu mboozi eno gye baali boogera ono Joel Wakayima muna Uganda introducinga Salamu Musumba eri omuzungu ono amugambo ono be bamu ku betugenda okukola nabo era baali ku Zoom. Emboozi ezo zonna omuzungu yazirikodinga era side ya government bajoyinza okuyita prosecution bagirina n'ogirina okusinzira ku bo era ono omuzungu ye key witness mu musango guno. Kakati Salamu Musumba ya instructinga Wakayima introducing Andrew Wilson eriani eri Dr. Besigye obo nfuna bulungi. Kati ye Salamu Musumba anoonyaayo gurupu y'abantu naye bagenda okukola nabo ng'amaze okugamba oli Joel Wakayima introducing Andrew Wilson eri Besigye. Kati ono Salamu Musumba akuba Zoom meeting kwabo kwe kwali Charles Rwomushana kwaliko Semujju Nganda kwaliko Elias Lukwago mu Zoom meeting eyo nga naye yennyini Salamu Musumba kwali ne Lubega Mukaaku. Onfuna bulungi okusinzira ku prosecution. Kakati bano bateesa bagende basisinkane mu Geneva. Bateesa bagende actually basisinkane mu Brussels mu Belgium. Era physically bagamba mbu bano bagenda ne bakola ki ne basisinkana. Kati ebintu byonna bye baayogera nga basisinkanye oyo Andrew Wilson before nga tebanaba ku meeting Besigye nti oyo musajja meeting eyo yali physical oyo Andrew Wilson yonna yagirikodinga ne bye baayogereramu byonna naye nga plot yaabwe yali ya kufuna bya kulwanyisa kukola ki na kubatendeka bya kijasi bajje basuule ki bajje basuule government ya President Museveni. Kakati Joel Wakayima introducinga omuzungu eri Dr. Besigye. Kati bano ba meetinga mu Geneva physically. Meeting eyo yali mu Dr. Besigye, yali mu Andrew Wilson oyo mu America, mwali mu Joel Wakayima oyo yennyini eyabitandika ne Frank Atukunda. Eyo meeting yali mu abantu bana yali wonge naku z'omwezi 29 ogwe 10 2023.
ne meetings endala nnyingi nnyo ezajjanga zibeerawo. Oba nfuna bulungi e Nairobi zaalingayo ne mu Switzerland baazituuzangayo nnyingi ne mu Brussels. Era bagamba nti mu meeting emu eyali e Kenya, Dr. Besigye yasaba omusajja ono amuweeyo $50,000 ndoza zibeera mu miliyoni nga 19 atraininge. Actually yamusaba atraininge amuweeyo ne $50,000 ye asobole okufuna abayeekera oba be bagenda okutendeka ebyekiyeekera 36 baba transporting okubajja e Kampala babatwale mu Kisumu mu Kenya. Oba nfuna zino yonna yonna emboozi mbu aba prosecution bagamba bagirina era omusajja yagibawa. Kati ngenda kukomawo ne video endala kansooka enkomewo. Nga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga munnange womala ng'onyiga akadde amawulire go gakyali mangi nnyo ddala era kijja kuba nga tugakutuusaako sigala naffe tovaawo.